Abaganda, Bannayuganda, Abaganda n'abaagaliza Buganda ebirungi n'abakimanyi nti no Buganda bagifunyemu amanya n'eddoboozi Buganda ntege nkomyewo nate mpaliriziddwa okukomawo nkuwabulwa nzikiriziddwa mpaliriziddwa okukomawo amanya n'eddoboozi Buganda ntege chuma kya Yesu. Buganda ntege ndi muzzukulu wa jjajja wa Lusimbi ebakka Mbosiro. Era ntuuse mwasuze mutya ene Canada bwakakya ziri saawa emu n'eddakiika 25 Uganda Dubai eyo nabuziba Isiraeli obudde bwammwe bulayika bufaanagana. Mu America bukya, Australia, China nozali musaamu enda gwakiro. Nepaliriziddwa okukomawo nakoze video eno nga mpita ku mukutu gwa Buganda ntege chuma kya Yesu naye nsabiddwa bangi ne banga nti komawo kole video gye wakoze ote message gye wakoze kwa bangi twabadde twebase era ndi ku mukutu gwa Fred Kajubirumbu ye mbalamusizza nnyo ticha mbalamusizza nnyo n'abali kuno mbalamusizza nnyo amanya n'eddoboozi muzzukulu wa Buganda ntege chuma kya Yesu nsinzira wano mu kibuga Ottawa mu Canada. Ottawa ye capital city ya Canada. Ekindese olunaku olwaleero kukungubaga nina na appointment wano ngawe mugiraba wano naye na appointment ngambye keesokebere ku Holt keesoke erinde kubanga Uganda tuli mu kungubaga kino kisuse ew'omulamuzi naye ng'ate si mawulire ntuuse okusaasira eri bannaffe ab'ekika ky'endiga abaaviiriddwako ate era nga ffenna twaviiriddwako jjajjaffe omukulu wa Kasolya Inginiya Bosa Luomwa Daniel. Luomwa kye kitiibwa ky'omukulu wa jjajja owa Kasolya ow'ekika ky'endiga. Abaliga mwenna nina senga wange Nalumansi yafumbirwa mu b'endiga. So nina bakazini bange bannabosa bakaliyesubula abazaalibwa mu b'endiga. Buganda ebika byonna 53 tukwatagana bw'oba towasiza mu bangabyo wasamu oba ofumbirwa mu bagondi oba okola biki ebika byonna tukwatagana kati ekikwata ku w'enkima kinkwatako ko eyo ninayo maama wange ekikwata ku b'engabi kinkwatako kubanga eyo mpasaayo kwega ebika byonna ogenda okukomekkereza nga ffenna tuli wamu bwe bayita Obuganda oba Buganda. Nsinzidde wano mu kibuga Ottawa nga ndi mu kukungubaga ensonga lwaki nyambadde kanzu mu Buganda ffenna oba weddira fumbo oba weddira ngabi oba weddira mbogo oba weddira nkebuka ffenna twandibadde twamba tugunjewe enkola bino ebintu ba Katikkiro waffe aliko kati n'abataka abakulu ab'obusolya oba n'abo baminisita b'emmengo bye bandibadde bateeka mu Baganda si mu Bannayuganda ne mu Baganda kubanga okuviibwako omukulu wa Kasolya ekyo kintu kinene nnyo ffenna twandibadde tuli mu kukungubaga ne fulaga za Buganda oba bendera za Buganda nga zino nga ziri mu bitundu kubanga omukulu wa Kasolya muntu mukulu nnyo bw'otunuulira hierarchy ya administration oba ey'obufuzi bwa Buganda kabaka kye kitikkiro kyaffe eky'oku ntikko kabaka bw'avaako ne kuddako bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Simanyi oba mukitegedde bulungi kabaka tafuga yekka Obuganda oba talamula yekka Obuganda oba takulembera yekka Obuganda. Kabaka akulembera Buganda ng'ayambibwako abataka abakulu ab'obusolya. Era njagala okwogera ekintu kino mu nnono zaffe eza Buganda nze nga Buganda ntege chuma kya Yesu eyeddira effumbe asibuka ebakka mu Busiro mu ssiga ly'amagunda Rwanga bwe mba njagala ogende wa Ssaabasajja oba bwe mba nina information ya Ssaabasajja nina kuyita mu jjajjange omukulu owa Kasolya soka nempite wa jjajjange Magunda n'antwala ewa jjajja omukulu owa Kasolya
jjajja omukulu wa Kasolya yantuse wa Ssaabasajja bwe tutyo bwe tulanya bwe tutyo hayirako ezaffe bwe zitambula. So si nti Katikkiro nti buli ayagala ogende wa Ssaabasajja alina kuyita wa Katikkiro, si kuyisaamu Katikkiro maaso naye ennono za Buganda bwe zityo bwe zitambula. Waliwo omuntu omwe yaŋŋambye nti administration eriwo kati oba obukulembeze obuli emmengo kati bazungu bulimu omukono gw'abazungu mbwate kati bateekewo baminister. Naŋŋamba okuva edda nedda Buganda nga yakatandika okubeera mu myaka gya 1300 1300 tiwaliwo ebyo mbuno simanyi bano baminister b'emmengo ono minister w'amazzi ono wa minister wa local government simanyi ono wabyanjigiriza. Kabaka yafuganga n'abataka abakulu ab'obusolya. N'Abangereza bwe baayagala otukwenya n'okutubbako ekyaffe n'okutubuzaabuza n'okutusalako amatabi n'okumenya ennono yaffe, baatuwaliriza abo bakola bye bakola ne batuteerawo ebyo. Simanyi Mmengo administration, simanyi ate biki bano baminisita, simanyi biki kwegamba n'ebintu byaffe bye twandyekoleddeko ng'Abaganda ne babitta. Kyova laba ekisembyeyo omusumaali gwe basembyeyo koona mu kofini nga baagala okumaliriza Buganda nga bayita Museveni, kuba Museveni yakikirira Queen wa Bungereza oba kati kabaka wa Bungereza okumalamu kalicha yaffe ebyobuwanga byaffe nenno n'amaanyi. Baddira kabaka ne bamuteekako abasirikale ab'amagye aba UPDF abayina ebibombolo eby'abamagye abayina n'emmundu ne babamuteekako ne bamuggyako abambowa. Ekyo kikyamu. Era Katikkiro yenna ali mu ntebe mu Buganda ssaawa zino ekintu ekyo walino kigaana. Ssaabasajja Kabaka alina kukuumibwa bambowa. Naffe abazzukulu, naffe Abaganda. So si bammundu kuba bw'oddira Kabaka n'omuteekako emmundu oba omutiisa abantu batambula emmundu bazitunuza mu bantu naye ng'ate Kabaka w'abantu. Mukimanyi Uganda n'Abaganda bwe tutya emmundu kye zaatukola. Abamu tukyalina that psychological tuyina trauma ku mmundu. Abantu baffe eruweero baatukomoka kumpi kakadde kalamba. Museveni yatta abantu kakadde kalamba. Eruweero bajjajjaffe bakitaffe Baganda baffe sina Luweero yokka naye mu Buganda mwonna kubanga mwe yali alwanirira okujja okufuna obuyinza. Nayiwe emiramba awo kati bw'oddira Kabaka ow'abantu akulembera Abaganda ale n'omuteekako emmundu oyongera kutulugunya Baganda psychologically. Oba otwongera trauma kuba buli alaba ku mmundu ebyo ebyuma ebyatta jjajjange ebyo ebyuma ebyatufuula baamulekwa eruweero. Saagala kunenya muntu yenna aliwo naye ndooza Katikkiro Ssaabasajja yekka mu Buganda yatalabwa mu kamwa naye Kabaka w'ebweru y'amayinja gamukubibwa kubanga ensobi zonna zaakola gwe tulina ozituusizaako. Katikkiro eyo nsobi tukirize twogere amazima. Katikkiro nkimanyi eri abajja okunyiigira naye nange ndi Muganda ebintu bino tubyogeza bulumi. Bw'omulaba abasajja nga Bakajubi Fred Lumbuye n'abalala abali kuno ku social media ba Asiimwe baani nga bonna boogera ku bintu ebikwata ku Mmengo teboogera nti nno bakyawa Mmengo oba bakyawa Buganda oba bakyawa Mayigo baani yenna aliyo. Ne bulumi obulumi bwe butwogeza ne tugala nedda okusinziira ku nnono z'abajjajjaffe kino kye kyandibadde ekituufu. Ne Katikkiro aliko nokkiriza Ssaabasajja ne bamuggyako abambowa ne bamuwa ab'amagye abatambula ne bukamera obumulondoola obumubega n'amaloboozi naani gwabuza naani gwayogedde naye. Sijja kulimba waliwo omujaasi omwe ali mu State House awo yagaa nti byonna Kabaka byakola tubiraba kubanga abajaasi abo bamutambulirako bambega. Nze jjajjange Margaret Siwoza Nagawa eyali Namasole
Museveni omulembe gwa kuba era yafira ku mulembe gwa Museveni bamuwa obutwa nali twalina bye twogeramu ng'ab'ekika tunyumyanyumya nanga mwana wange ekyo kiveeko kubanga abasirikale abo balaba ab'ebibomboola goloza kabaka bamuteekako baaki bandega beefuula bamukuuma naye ng'ate they are spying on our kabaka bakola emirimu egi kutunuza mu bantu mmundu n'abantu okulaba ebyambalo baddemu kiri kikomewo nti bano be batta abajjajjaffe babeeremu neyo entiisa kabaka bamulabe nga ekitiisa kanga baana ekyokubiri na kumulondoola ani gwayogera naye biki byayogedde naye abasirikale bwe muli bakwata obulungi ne mubafunza ne mubakebera mugenda kubasanga balina bukamera bubaliko nenga bukamera obwo bwakubega kabaka nabaani bayogera nabo na biki byakola era ebyo byonna byonna ensonga zigwera mu State House kati Katikkiro aliko Owekitiibwa Charles Peter Mayiga tokoze mulimu gwo bulungi tetujja kwogeranga birungi byereere nti simanyi Basengere simanyi BBS ebyo tubirabye n'ebyo ebizimba ennono yaffe. We should preserve our culture. Tulina okuuma ennono yaffe n'ebyobuwangwa byaffe. Ssaabasajja ye yakyusa ennono n'agamba nti kati njagala basirikale ba mmundu. Katikkiro nze simanyi ebyo naye bakuyisaamu eggaali simanyi oli mu Tanzania simanyi oli mu Nyarwanda nze ebyo sibimanyi ne kati nganze omuzzukulu alina omwoyo gwa Buganda okutafa alaba nga Buganda esaanawo eyo mukama wange wakola nsobi nja kwebaza wanninyisa ku nnyonyi ne ngende e Dubai a credit for that naye okusinzira ku nnono z'abajjajjaffe eyo wakola nsobi kati naawe bakuwa convoy oh my god Katikkiro kintu ekyo olw'okuba wakikola wandibadde wazaayo dde obukulu n'olizayininga ensobi zikolebwa bantu kiriza nti eyo mwakola nsobi bw'obanga sigwe wagikola nga wagisangawo walina okikyusa ne Ssaabasajja mutaddeko abakuumi b'emmundu buli ayagala omusembera oba omubulira ekyama oba ebyobuwangwa mmundu ze zikulembera gwani yagamba Abaganda basobola okutta kabaka waabwe mukwate abambowa mubaddize kabaka abajaasi bammwe tetubaagala ab'emmundu n'ab'ebibomboola ebyo bya UPDF mukimanyi aba UPDF baba UPDF Code of Conduct nga tonaba kubeera nsarebo kabaka olina kubeera nsarebo ku ebombo ku headquarter gyolina okuripotinga kati abo babeera ku order from above tuli banyiivu bino ebintu sandi byogedde naye obusungu obunnuma nga nze Omuganda ekimpisa Buganda ntege kubanga Ssaabasajja kabaka waali jjajjange Walusimbi akulya ekika ky'effumbe waali ne tusaanyawo ebyobuwangwa nga tuli mu kulya eno Katonga bwajjula kati baba batandise okunoga Omutaka omukwomu era abaliga mwenna endiga bw'ekotoka omutwe bweti ng'etambula bweti ekotosa omutwe tulowooza ntemanyi gyeraga ate endiga eyo nga yakutomedde yadde oli musajja w'amaanyi nga Tyson oba Holyfield oba ani ogwa ku ttaka abaliga kyembasaba omukazi yasitula n'atwala abataka abajjajjaffe abakulu ab'obusolya nga n'owange w'effumbe mwali Joyce Nabugwawo simanyi Sebugwawo Nabbosa oyo omuliga Joyce Sebugwawo Nabbosa bw'alinnya ku lumbe lwa Luwomwa mumuŋŋoole mumugobe
yakozesa bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya n'abatwala ew'omukopi balombe ekisajja ne kitula wali ne kyagaga kozi gwe jjajjani kiri awo kibajjirega kigala bana abasiru bazze okulomba ew'omukopi atalina munnayuganda oba munyarwanda oba mulundi sitwagala kumanya bajjajja abakulu ab'obusolya munansonyiwa bwe tuba tukungubaga kanzu weziti bwe zibeera kubanga bino si bya mirembe bajjajjaffe abakulu ab'obusolya eyo yali nsobi bwebanga Katikkiro yagenda osinga yali nsobi if the Katikkiro of Buganda endorsed you bajjajja abakulu ab'obusolya heads of clan to go to State House okufukamirira Serwajja okwota, it was a great mistake you guys did. This is Uganda, not Uganda. Twabala babambi bonnanga bakankana nokankana ekitibwa president tusaba ettaka lyewaffe wali eri abantu babalitwala osaba ki? Abaganda tulinyiga kodi tuliraga kodi kuba seriousness. Bwe mutandigenze mu State House bandi bakoze eki kyekyo kyengamba bannaddiini bwe mutagenda kusabira mu 7 nga mukitegedde nti abbi obululu agenda bakola ki? Lwalawo funa trip ekulinyisa ennyonyi ogende mu America ogende wawo naye ugambe sijja genda kuwagira sitani swaitani ibilisi ne mutumazeemu nnyo amaanyi kati baba atandise banoga olaba mu 7 akwata barracks 10 n'azitwale Karamojja okujja kuba Karamojja emmundu ng'emmundu zaabwe baziyamba kwekuumisa nte zaabwe ku Bapokoti abava Kenya baba ujjukireyo eriyo kye bayita cattle rustling bebbingana ente Abapokoti n'Abakaramojja naye Museveni asitula barracks ne barracks z'amagye n'aziyiwa Karamojja to disarm the Kijongs from their arms ezibayamba okuuma ente zaabwe. How about the guns in Kampala ezitandise okutta abajjajjaffe abakulu ab'obusolya? Musirise mwabeyita ba minisita b'emmengo Katikkiro omusaayi gwa jjajjaffe omuliga Luwomwa guli ku mitwe gyammwe simanyi tetumanyi kye mugenda tugamba ffe ng'abazzukulu. Oyo mwami omujjajja omukulu owa Kasolya Transa Bosa Luwomwa yali mukwano gwange era abadde mukwano gwange. Nalumiddwa nnyo natuse noga nsinga kale baakubyemu mulala wasinga kale baakubyemu nze omusajja atalina tabu tabadde mu byabufuzi byammwe talina nekakati ne mumutta muteeka okukangera mu bataka nga bwe mwaba kuba embooko lulinga bagenda okusaba Federo ne Museveni otujooze nnyo. Abaganda twakukola ki? Museveni twakukola ki tukikuddize? Wakuba bajjajjaffe n'obaswaza nga bali mu byambalo nga bino ekkanzu bagenza okubanja Federo n'olagira obwa poliisi obwo obukopi ne bukuba bajjajjaffe embooko. Museveni ebikolobero by'otukoze mu Buganda abaana bo n'abazzukulu bo n'emirembe gyo ne ba tribesmen bo bagenda kubigabana ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Mumweyongera okugula amataka gaffe, mweyongera okukola effujjo lyonna, mubba amataka mukole effujjo. Salimu Sale yagula kumpi 3/4, wenjogera 3/4 of Luweero, kitegeeza ogutundutundu ogunene ogwa Luweero gonna yagugula mbwateekawo ba investor mbwakolawo development. Kumbe basomba abalaalo babasomba bwe bajjeri bwe babateekaawo eyo kato corridor yonna bweti mbu babateekaawo balu Kyakwanzi yenna bamumalawo baddidde obwakabaka bwa Buganda bataddemu obwakabaka obulala simanyi buno bwa Ssaabanyala buno bwa Baluuli buno bwa ejjogo nga bukoze ddene. Twabakola ki Abaganda?
message eno inevudde kubanga mwakubye jjajjaffe Luwomwa Owendiga nolaba ba minister abaliko mu government ya abali baweereza Ssaabasajja ne muva awantu awatuufu ensi we baweera ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo Joyce gwe yeddira Endiga teri yali akuyisa mu maaso in fact abakyala bonna baali bakutunuulira nga bakwegomba kuba atova mu Gomas ovootie wa Ssaabasajja n'ogenda oweereze mu 7 eyatuma tulyaguma nawe ekayunga mu 29 n'akwata Jebbi Walusimbi Katikkira Amatayi n'amusindika eri namuga tojja genda Bugerere ogenda otya n'oweereza mu 7 Joyce Nabbosa Ssebuggwawo okwata otya abataka abakulu ab'obusolya n'obatwala ewa mu 7 tunuulira ono Jesse Muyingo Averuwero okolera otya wansi wa Janet Kataha mu 7 nga junior minister atamalako na P4 olwokuba oluzimbi obusomero buseeta hayi simanyi na mugongo biki omululu Ssaabasajja Kabaka gwe yayogerako bw'otabeera minister amasomero tegabeerawo luno olutawo tulina okululwana once and for all lugwe mujja gambo yayogera kubanga ali eri mu Canada neze mumanyi siri musajja wa bigambo bugambo. I'm a man of action and I've done the actions. You guys ze musobola okulabirako. Msiri wa bigambo bugambo. Era kyovola nze mulwawo kunda bandi tindi kubino ebya social media njogera n'ebyenjogedde n'embyogera wano nina okumakinga sure nti mbituukiriza. Ne Museveni, a big question. What did Baganda do to you? Twalianteza mwe tuzibaddize twabba busaabwa mwe twabba mishana na jamu okuyamba eruwero ntalo nga luganye n'oleta ne Saabalangira by then Saabalangira omulangira Mutebi Ronald Muwenda Mutebi nazzaamu abalwanyi amaanyi n'aga mulwana okutuusa ku nkomero gwe gwali omusango okutta bakadde baffe kumpi akakadde kalamba n'oddya n'abaana abatono obateeka mu magye gwe gwali omusango. Katikkiro osirise oli awo bye mwogera tebikwatagana kati oyo mugenda muziika kiggwe musirike n'ensaba bajjajjaffe okusookera ddala jjajjange ow'ekitiibwa Walusimbi aliko mwekole omulimu muteekewo kungubaga okw'amaanyi kubanga bava ku mujjajja omukulu ow'akasolyo Owendiga Luwomwa badda kuwa Effumbe badda kuwa Enkima badda kuwa Ngabi badda kuwa Mbogo bana basajja batukuba ebintu byonna bye bakola batutestinga batuteekamu ntiisa baagala tulaga nti we are nothing tetulina kye tuli. Simanyi Abaganda muyiteeke Mmengo n'awali flaga za Buganda zonna zina kuba wakati oba na wansi. Jjajja omukulu gwe olw'Enkima toganze tebinkwatako tebasse wa Nkima. Owomusu eyedde omusu togaa tebinkwatako tebasse wa musu. Ekyagudde mu nnyumba y'Abendiga kijja n'awalala kubanga Muhoozi tayagalangako Bwakabaka bwa Buganda ne kitawe Museveni. Abantu abatufuga bafuga bbi badikiteeta tebaagalangako Buganda. Ebyo byonna bye mulowooza mbu simanyi be baleeta Obwakabaka be babujjawo balyoke babuleete. Kale bandiganye obbozaawo ye bwe buli Buganda tulina kye tusobola okwekolera ekyamazima tubeere b'amazima. Okujjako okucamuka obucamusi ku mikolo Ssaabasajja akyadde Ssaabasajja agenda kugulawo empira gy'amasaza ebyo bitugattako ki? Tulina ebitugattako ebizimba ebizza Buganda ku ntikko
bye tulese emabega bye tusudde omuguluka bye twerabidde. Nakola video nga nakajjawa ne Canada ne ngamba okuza Buganda ku ntikko nze nkiraba mbulala. Si kuzimba obwo buzimbe mu masengere kuba Museveni bw'aba agenda asobola okuleka nga ateze bomu mu masengere tesaanawo. Museveni bw'aba agenda ng'alaba mukyaye nnyo kuba yagamba nti Abaganda tumusosola asobola okuleka nga CBS agiggadde ne license agisazizaamu ne radio ng'agikubye ekigo ng'agikubyeko bomu. Akisobola kubanga alina baakoleramu abali emmenga awo. Kyangu nnyo okutuma omuntu n'amuga akabomu kano katwale mu CBS kateeke wansi mu ntebe eyo muba mukyali awo muwuliza kalisoliso Ssaabasajja Kabaka wangale buu radio ng'esaanawo. Oba ne ka TV nze nalimu mu lukiiko olwakola BBS eyo Kabaka alina mu shares 5 mwezi 5 mu 5 n'ebiwandiiko mbirina. Nenga ate mugamba TV ya Kabaka lwaki talinamu 10 ku 10 oba yiye. Nziramu okuloopera Abaganda mwenna abali eyo. Video ene tuke ku Kiyimba Freeman. Kiyimba Freeman oli musajja mubi nnyo weyita Muganda wangobya mu tofali n'ogamba nti nvuma Kabaka nvuma Museveni kubanga waliwo ekyaliwo mujja agenda ku Wilson Street yawo bababulire story lwaki bangobanze mu tofali. Bino sibyogera olw'uko bangwa mu tofali oba ki. Ninakwata ebifaananyi bya Kabaka nekwata ekyakyabazinga nekwata eky'omukama wa Bunyoro n'owa Tooro nekwata emorimori papa emorimori nekwata owatteeso owa Roti Achani owa Kyolirandi n'entandika okugamba abantu ku motoka yange waggulu nga kwenyimiridde nenga abaagala Buganda tusabire Ssaabasajja Kabaka awangale afuge bulungi Obuganda. Abantu ne basaba nengamba abaagala Obunyoro nga muri wano mu Kampala musabire Omunyoro Kabaka we Bunyoro omukama afuge obulungi Obunyoro bwe. Abanyoro nabo ne basaba nenkwata ekyakyabazinga n'ekiwanika mu bbanga nenga abasoga abali mu Kampala muno musabire ekyabazinga afuge bulungi busoga ye. Abantu ne basaba bwe nakwata ekya Museveni ensi n'ewaawala negamba akize ne batandika n'okunkanyugira obucupa. Jezaleeta omusajja yali DPC by then akasajja akanyalwanda ke bayita Baguma kaleeta patro ezi eyo firimu yali awo ku Wilson Street sinyumya mandazi nze nabaga ebintu ebyange bya action nali nyambadde bulungi kola n'ebifaananyi weebiri ndowooza ababiina ku internet mubimanyi n'abakwata ku video weebuli. Baguma ne patro 3 ezimu zafubutuka eno waggulu ku Johnson endala nezifubutuka eno ku Parame ku Pioneer Mall ne banzingiza wakati nga sina wenzira ne batandika okunfuira kamulali we bansikayo waggulu ninga mmemeddeyo ne mbaga kati nkoze eki nina kyenkoze ensi n'ekuba enduulu ku bizimbe waggulu nga wemanyi abantu baffe basaakaanya. Abasajja abo ne bankuba pepper spray mu maaso ne bansikayo kifuba era ku pato bantwalira wano Kabebenu nga bankutte bwe bati olwamala okuntuusa mu CPS ne bankanyugayo ng'ekitereke Baguma n'atandika okunkubawo ebikonde nga baŋŋamba anti wano oyita wa Kabaka kati mugamba ajja kujjeyo osiri walambuka Kabaka bane nawulira obusungu ne muga toddanga mukukyogera don't be stupid toteeka Kabaka wange mu stories. Abasirikale abali awo CPS bali bampoya woya Mr. This is our boss DPC nemga I don't want to know your DPC bwabanga amanyira Kabaka ne bateeka munda n'ensula y'ennakwezi 3 era ettofali eryali liddako twali tugenda Mande ku bizinga Sese ngenda okubira bennali nkola nabo nti bannange tutulagawa ne baŋŋamba todda Katikkiro Mayiga yakugobye ku tofali. Kiyimba Freeman oyo nannyini bidiko ne bidiko ya mchala Museveni yagambye Katikkiro nti wavumye Museveni kati muline newunya neŋŋamba navumye nkoddi ku Museveni nze yagala abatagala Museveni ne mpanika ekifaananyi kya Museveni ne mbaga abatagala Museveni kufuga Uganda tumusabire Katonda amuggyeko abalina videos bazirina savumako ku Museveni naye omusajja oyo Kiyimba Freeman
yagamba Katikkiro wa Buganda nti nno kyuma kya Yesu yakutte ekifaananyi kya Museveni n'amuvuma. Bannangira ekintu ekyo paka bwe nava mu Uganda. Nga buli bansanga ebulange Mmengawo bangamba wavuma Museveni. Kwe kati muli kugamba neewunya ne ngamba yiye. Yadde kale kanzikirize na muvuma. Nenga ye kiyimba Freeman nze okuvuma Museveni kimulumira wa? Because he's their worker. Kiyimba Freeman, I will never forgive you and I will never forget you. Mwe musinze okuwabya mayiga. Kubanga Museveni yabatuma mu mubeereko. Kyovola abagugulana ne taata wa Zaake, Honorable Zaake. Kuba taata wa Zaake is anti Museveni. Kati kambyogere, kuba sikyali Uganda, ate sikyalina kye nneeguya, nali mbisirikidde. Kiyimba Frederick, kiyimba eyeyita Freeman. Nze siwaayiriza ndi musajja mulokole. Bwemba byenjogera bikyamu Katonda anyime eggulu. Kiyimba Freeman buli bwe yansanga nga mu lubiri nga nangira uyo yavuma Museveni. Uyo avuma Museveni. Waliwo ne yansangako ku BBS n'agamba abakozi abaliyo nti oyo mufulumye yavuma Museveni ajja tuleetera ebizibu wano. Oh my God. Kiyimba Freeman. Ka video kano bakakusaliremu bakakuweereze. Bwe batyo ne bango bako tofali mu bitiibwa ng'ate yo project nze nagitandika. Omulimu gwange mu tofali nali profilinga, nali nkwata bifaananyi. Nga nze mbongo bwange nkimanyi Buganda ejja kwagala mu myaka 10. Nze nali ndowooleza wala. Mu myaka 10 Buganda ejja kumanya yajja etya ku ntikko. Idea eyo nze nagireeta. Era batuuka okujja e Bungereza, Sweden, America, Canada. Kyuma kya Yesu bansuula eri. Nyagawe kasasiro musuula eri. Nyekiyimba Freeman byonna byokola, oba byonna bye mukolera Obuganda, Katonda yamanyi. Ozimbye buwoteri awe natete munywa emyenge egy'ebbeeyi mukola biki? Ne ku misaayi gy'abaana b'abantu. Ku Buganda ng'esaanawo. Jajjaffe omukulu wa Kasolya annuma. Mukuba mutyo musajja atalina tabbu. An investor in Uganda abadde abantu emirimu. Transabosa Electronics mu Kiyembe. Ne muddawo ne muwabya simanyi oba Katikkiro naye yakkiriza omuwabya ne mudda mu kifo ky'okuteeseza Buganda ebintu ebinaatuzimba. Nze nali nakajja wano e Canada ne mbawa amagezi mangu. Yadde ndi musiru, siri minister, siri mutaka, ndi mukopi, ndi wa wansi. Nendaffe abazzukulu mutuwulirizangako tulina ideas ezisobola okuzimba Buganda. Temulowooza nti naffe tetutegeera. Tutegeera. Nali nakajja wano e Canada ne mbagamba nze nga bwe ndowooza ekijja okuzza Buganda ku ntikko bye bino wammanga. Katikkiro mu kisanja kyo making sure bintu byangu tebyetaaga si byakuzimba bizimbe ebizimbe mbagambye babikuba ne bigwa ku ttaka. Ne mwali musobola okukola ebintu ku mulembe gwammwe. Mwali musobola okukola ebintu ebizza Buganda ku ntikko ebigenda okubeerawo emirembe n'emirembe. Nga ki? Nabibawa mugere mukebere mu video zange ez'emabega. Tulina ba minister Mengo ne mutuyamba ki? Kati minister wa education ye Mengo otuyamba ki? Nga temusoba education committee ya Buganda mutuyamba ki? Okunganya bubasali kikimala. That is nothing. Nena bawe ekintu kikyamu mwekolemu omulimu mulekeewo omukululo ensi kweri bajjuukirirako. Negamba ba minister ba Buganda ab'ebyenjigiriza bakola ekiwandiiko ne bagamba mu Buganda mu buli ssomero lyonna ku masaze 18 aga Buganda
wabeerengawo essomo lye bayita Obuganda. Era essomo eryo libeerewo okuva mu nassale. Omwana osobola omusomesa n'omugamba ali mu baby class n'omugamba obeera mu Buganda. Obeera wa baby mbeera mu Buganda n'ayita ekibuuzo. N'abeera promoted n'agenda mu P1. Ani akukulembera Kabaka. Eyo n'ekibanga ky'ekibuuzo kye ekimuyisa okugenda mu primary 1. Ne tugenda ku bannaffe aba P7 primary living examination nawo ne baba settingira pepa nga bagiyita Obuganda. Naye ne babawa lessons eziri awo ezijja mu myaka gyabwe about Buganda. Kye bayita okukuuma ennono n'ebyobuwangwa. Preserving culture. Nenayo ekyo kyabalima. N'ogenda kuba senior 4 no bagamba eno pepa bagiyita Obuganda. N'ogenda ku senior 6 the same ne university. Kati eyo pepa ngeri compulsory mu masaze 18 ag'omu Buganda. Era bw'ogigoba oba ogudde ebibuuzo byonna. Kati gwe oba oli Munyankole oba oli Munyarwanda oba oli Mukyoli oba oli Musoga nga toyagala kusoma ku Buganda de wammwe. Lwaki mutwesibako? De wammwe. Nze ne Samero director Munyankole ebyo tebijja kukola wano. Genda ogazimbe wammwe Mwankole. Nze ne Somero nze ndi Mukyoli temuleeta subject Buganda. Genda ogazimbe wammwe Mwakyolirani. The same applies ku Muganda. Bw'ogenda e Busoga oba e Bunyoro n'oteekayo kyeweerimidde primary school oba secondary school oba institution. Abasoga bwe bakola subject nti Obusoga tosobola gaana kubanga si wammwe. Kye bagezaako okukola bakiyita to preserve their culture. Okukuuma ennono n'ebyobuwanga byabwe. Ne tulina ba minister be education, committee education. Temwina kye mutuyambye mu Buganda. Charles Peter Mayiga Katikkiro aliko akyagaanidde ku ntebe. N'ababaka ba parliament abeeyita ba Buganda kokasi baakulema okuŋŋaanya okuvaayo n'ekintu ng'ekyo. Mulwanira olulimi Oluganda lufuuke nga lye national language. Paka sawa zino tukyayina Oluzungu nga national language. Tutegeera bulungi. Lwaki temuluma ejjiiko? Tutegeera bulungi. Wabula bwe mubayita kubasolozaamu ssente. Tuzimba Obuganda. Muzimba biki? Byenjogerako bye bizimba Obuganda. Kati essomo ng'eryo bwe liteekebwa mu culture mu sirabaasi y'emisomo gyaffe gyonna mbulira omwana bw'agenda obutamanya byewaabwe. N'Omunyankole akole kyekimu, n'Omuteesa akole kyekimu, ne Akyolirandi bakole kyekimu, bonna ne Tooro bakole kyekimu. Bw'otuuka e Fort Portal wabeereyo essomo nga baliyita Tooro Kingdom subject. Kati oba oli Muganda nga gwe Ssebuggwawo, gwe Buganda Ntege, gwe Sekamatte, gwe Nalujja ng'otadde essomero mu Fort Portal nga it is compulsory essomero okubeera mu sirabaasiyo ne mu ssomero lyo. Bw'oba toyagala vaayo mu Batooro, genda olizimbe wammwe mu Buganda. Ekintu kyali kyangu. Nimbagamba mugende mu buli ssomero musimbeyo fulaga ya Buganda. Ebintu ebiza Buganda ku ntikko. So si buno buzimbe bumasengere. Mbagambye bumasengere Museveni bw'anaaba avaawo nga mumugobye bubi nnyo agenda buleka ku ttaka. Mukimanyi kyakola CBS. Teyagigala okumala myaka 2 simanyi mwaka mulamba. Nga yayina ebisimuluzo omukopi n'akajjala n'abalagako amaanyi. Abo bajjo Ssebuggwawo gwe baweereza Jesse Muyingo Nakiwala Kiyingi kati ogenda balaba n'ennaku ennyingi beereeta. Lwaki mubafummule bwe mubata musobola bakubira ku lumbe lwa luwomwa.
kati nkimanyi ona boss agenda kujja muyakikiride central government amabuga agavudde mu state house mumukube mumugobe mukolenga mama wa Nebanda wacha abaganda twetirira mama Nebanda yakwata ekiwandiiko nakiyuzamu be kwa abantu ne bagoba minister yali azze nali nnyonyi polisi yamuwerekera ne mu Buganda tulyawo bendeko tulyeyo eno Katonga bwajjula temuvaawo for a short break katono nnyo kamala okwetabuluzaako katono nnyo bade bagikuttemu n'ekyaliko so baganda bange tuli mukungubaga jjajjaffe omukulu wa Kasolya yattiddwa ekyagudde mu nnyumba y'abendiga kigenda kugwa ne mu y'abengabi y'abenkebuka y'abensunu y'abensama y'abennyumba y'abalangira kubanga olaba bakikola ku Ssaabasajja ne bamuwa obutwa omusajja kabaka ata yabayamba okujja mu buyinza era tabagenda Germany mukanika nnyo yali awedde nenga bintu byangu nnyo okuza Buganda ku ntikko jiza ku ntikko titwetaaga binene titwetaaga kayana na bano basajja twekolera ebintu ebyaffe underground Katikiro sete committee mpulira mbu eriyo local government minister akikira local government simanyi minister w'emmengo wa local government kiki kyokoze abaganda tukufunyeemu ki wakiri mugende mu butale bwa Buganda bonna nga musimbayo bendera ya Buganda mu butale bonna mu masaze 18 bazije bujja tumanye nti okay bano be balabe baffe ne muri awo muri kumisala muri kuki muri abo wa motoka no tuli mukuli eno Katonga bwajjula kibinyo Katikiro Mayiga abana bakuyisamu eggaali basonyiwe balina obulumi ku mitima naffe ekitwogeza bino tulina obulumi ku mitima terya kuwalana terya akulinako empiiga naye mulina ebintu bye mulemeddwa okukola naye nga waliwo bye mukola ebitajjansa ne mulyoka muddira obuwala obukunama ne mubuleeta mu lubiri buno bushiba bujja mu lubiri ne bweyambula ne bukanyuga eri engoye ne mubuleeta mu maaso ga Ssaabasajja ebyo nga mubisobola mumwagala kusanyusa bagaye Ssaabasajja ebyo ebimusanyusa bw'aba byagala alina gy'ajja obbisanga naye nnono n'obuwangwa mubimenye ate abasajja bano ebintu bye bakola tebabagamba muno tebabimanyi they know what they are doing they are smart abasajja Museveni n'enkwengereze Serwajja okwota Yoweri Kaguta Museveni tilibakulwa n'enkwengereze n'abo abaganda abamulika wa Joyce Sebugwawo ba Jesse Muyingo baani byonna baba bakola era baba bikola bebuza kwabo ba Robert Sebunyaabo abakolako emmengo bannakiwala kiyingi bakiyimba Freeman bebebuza ko tukole ekintu kino kinagwerawa ne baba wa plan nti mukole kino bwe kijja kugwerawa mujjukira Kabushenga bwe yadda mu mawulire n'atandika okutyobola omuzaani yazaala Semakookiro oloza yakikola tategeera era yakikola kimanyi endi yakyajja kwetondera Obuganda nenga bo bakola bo kye bakola baba bakimanyi n'ekye bajja okuzaako bakimanyi tunulira akaana aka pressure akabaddemu lwaki lubaleete yakalinnye ebyo bikadde kaganze ndikampewo nze kabaka mutebinyinza okutta lwaki tekabyogeredde mu kkooti ne kwogera oluzungu olulungi ne keetonda
nekagamba sina intention zizo saina kigende wacho na kyakulu lwaki empewo ezamuliko lwaki sezambaddeko mu kodi gutunuya hoteli gye kabadde kasulamu kati n'olaba abasanyuka mbu simanyi bamukutte omukono gw'ekyuma nidda bali bamujje mu public bamujje mu bantu nga bakimanyi abantu bayinza omulinkinga bayinza omukolako obulabe ne bamutereka enkola gye bakola mu Ddiiru enkola gye bakola mu ono jamu babajja mu bulabe ne bagamba kkiriza obeere wano tofaayo tetukusibye gwe missoni yeewedde nebeera wano kuba bwe tunaakuleka ogenda eri mu bantu bajja kutta nga naawe okkiriza nze nali luzira mubimanyi bye tubaddemu teri makomera ge situuseemu ne mubeereyo ne munyumya emboozi oli nakugamba munenze wano bantereseyo buteresa abantu baali bajja kunzita era ng'ali comfortable teyejjusa ne kyeyakola ne sente ze yazifuna ziri ku akawunti oba bamusuubiza bwe tujja kutolosa mu kkomera nga bwe bakola Ddiiru buli bamwagala nga mu kooti nga bamulinnyisa ennyonyi ng'akomawo mu Uganda nga bamutwalako eruziraawo nga bukamera batuyita ffe aba WBS nga tukwata obukamera mbuwuyo alinnye ebbaasi kumbe bamulese eggulo limu ekiro oyo Ddiiru eyatta kazini si ye yatta gwe baateekawo ng'ekifaananyi bye mutukoze basajja mmwe muli babi nnyo ne bayoka baddira omulalu Museveni bwe yamala okwokya amasiro bwe yatuma kale yesi yakwata akabiri ne abantu be bwe bamala okwokya amasiro kuba baali balooza amaanyi ga Buganda we gava bwe bamala okwokya amasiro ne bateekawo omusajja oba ye yali magalo oba yali ani mubijjukira ffe ne tujja ne tumukwata ku kamera nga bwe yeeyogeza nze nayokyezza amasiro era buli omu yaseka naffe abalina kamera zaffe twaseka busisi ne tugala ne bannange eno gavumenti etuzannyidde ku bwongo nekkunakuna baparedinga awo omuntu monze nayokyezza amasiro bansonyiwe ffe yayokya amasiro tumumanyi oyo agezezaako okusanyawo Buganda ne Buganda akakonge kaku kkubo ne bwonatta abataka n'obamalawo babeera n'abasika baabwe Obuganda bujja genda mu maaso bayita mu ddiini yaffe y'abalokole nze ni musajja mulokole bayita mu balokole tuvumiire ebyobuwanga tuvumiire kabaka era nze okutandika okuyingira obulokole nalinga nkimanyi nti kabaka sitaani mizimu ne lumu naddamu emabega ne ŋŋamba nze ntege lwaki bwe nagenda ne bambatiza mu nnyanja ne banyinyika tebaŋŋamba nti nina erinnya lya mizimu tulikuggyeko nenziramu amagezi mpola mpola ne ŋŋamba abasumba baffe nabo tuwulira bakyeyita baakayanja baakayiwa baserwadda bamukasa pasita mukasa pasita kayanja pasita kyambadde pasita namuteri pasita gundi oba batugamba nti kabaka mizimu n'ebyobuwangwa mizimu lwaki amanya tebagejjaako yoba oli awo pasita Senyonga pasita simanyani bapasita bonna teriyo gw'owulira yejjako manyi kugabana abasajja baagadde okusaanyawo Buganda mu buli ngeri yo bayite waffe mu balokole bagenda okulaba nga kigaanyi kati obola baleese kati badidde social media eno bagikozese bataddewo obuntuntu bwabwe obuvuma kabaka obuvuma Obuganda era kabaka aveeyo ayogere kabaka si alina okwogera ku ebyo nalabye blog omwaga kabaka asirise basi batwalaganya Abaganda kabaka asirise kabaka si alina okwogera tulina eŋŋombo yaffe egamba nti wooligwa wendigwa ate ffe abamu nga tannaba kugwawo ffe tuligwawo kabaka si alina okwogera ku nsonga zino temumuteeka ku levo yamwe temumuteeka mu nnyombo z'akatale temumuteeka mu nnyombo z'amizigo that is not our king kyovola mwagezaako muwa omusaala bajjajja ne bagamba nedda mugende mutyobole bakulembeza abalaba ennono ab'obwakabaka obulala nessi bwa Buganda lwoza kabaka okugaana omusaala yali tategeera
Akasajja katujooze mu abakulembeze bonna ab'ennono bakabaka babatandika okubawa emisaala gavumenti ku Ddiiru ki temutusirwalirako temutumanyira nnyo ate temukisussa eno Buganda akakonge kakukuba akeekonako yagwa naye byonna binenyezebwa abantu kabaka byateekawo okumuyambako okulamula Obuganda okusookera ddala Katikkiro bajjajja abamu abukulu ab'obusolya abali mikwano gyange be nayogerako nabo twali tugayagayamu ensonga zino ne baŋŋamba Katikkiro wammwe Charles Peter Mayiga yatugaana okugenda okusisinkana kabaka ate nga mu hairake za Buganda kabaka afuga n'abakulu abataka ab'obusolya ne Katikkiro Mayiga yateekawo ekiragiro naga teri agenda wa kabaka okujjako ng'ayise munzi Katikkiro nsikwambalira naye nze ndowooza ekyo kyali kikyamu ennono n'obuwangwa wali obimenye oba wabimenya ennono n'obuwangwa ebya Buganda bigamba nze omuzzukulu bwe mba nina kye neetaaga ewa kabaka nina kuyita mujjajja omukulu ow'akasolya tewaliwo mu nnono n'ebyobuwangwa we biŋŋamba nti nina kuyita mu Katikkiro wa Buganda bwe tunaakwogerako kyovula abaana bakwambalira ne wabulwawo abakuwolereza naye ekibi kinenyezebwako ekibi kyogerwako ekyo kyali kikyamu bajjajja abakulu ab'obusolya abantu bankizo nnyo mu Buganda be bakola ebika 53 ebya Buganda nga kabaka kye kitikkiro eky'oku ntikko kabaka gyegina emikono gyange bino bye ebika 53 ebya Buganda kabaka kye kitikkiro eky'oku ntikko nze omuzzukulu ali eno wansi bwe mba njagala okutuuka ku kitikkiro kino eky'oku ntikko nina kuyita mu bana abakulu ab'obusolya ne batuuse ewa kabaka awo sirabawo Katikkiro sivumira kya Katikkiro kubeerawo ne Katikkiro otugasizza ki Katikkiro aliwo gwe tumanyi kati Charles Peter Mayiga otugasizza ki n'obuntu obutono bubalemye okutekawo BBS n'abagambye omusajja agikubako bomu neeyiika ku ttaka abo basuddiru be bagasimanyi be bananyini CBS bakeera enkya mu kkooti ne basaba ebyuma byabwe ne babitwala naye nga waliwo ebintu bye musobola okulekawo ng'omukululo nti mu mulembe gwa Katikkiro gundi yaleka aseetinze nti mu Buganda mulina okubaamu essomo lye bayita Buganda era lyafuuka kompaluzali n'ayita ne bammemba ba Buganda Caucus members of Parliament ne bakiteesaako ne kiyita ne bakyendoosinga era kati mu Buganda waliwo essomo eriyitibwa Buganda era bw'otayita pepe eyo oba ogudde ebibuuzo byonna lwaki tukola bijjeno pepe eby'ekisiru mbu jjeno pepe bitugasa ki tukuumye tutya ebyobuwangwa byaffe n'ennono tuli mukungo bagira jjajjaffe Luwomwa video eno mugisindike tukire ddala kubatsembayo Katikkiro nze mbuuza Obuganda mbuyambye eki nze sina kyenfuna mu BBS oba mu CBS siri mukozi waayo siga nti amagoba agavaayo Buganda ntege ninako amagoba nti buli mwezi Buganda ntege afunayo omutwalo gumu sina kyenfunamu Abaganda oweri wansi Masaka wansi enakinyuguzi ekabula soke kikyafuna mu BBS okujja okulaba obuwalo obwetinkulira kuli ku BBS nebo setting essomo noga nti mu masomero ga Buganda gonna masaze 18 buli mwana wa Buganda alina okuyita essomero oba olina kyosetinze nga buli Muganda akifunamu
Buli Buganda yenna abakifunamu. The same applies to Basoga, to Banyoro, to Batoro, to every kingdom. Nabagambye before Uganda existed. Uganda nga tennabaawo. Buganda yaliwo. Bunyoro yaliwo. Obugabe bwankole bwaliwo. Obukama bwa Toro bwaliwo. Nataddewo mutwe gwange guno. Bwe kataba kawumbi ka $. Omuntu anaavaayo n'ekiwandiiko nga kiriko ekiwandiiko ekiraga nti Uganda weeri mu mateeka. Uganda teriiwo mu mateeka. First of all, Uganda is a collection of several kingdoms and chiefdoms. Ye map gye bayita Uganda. Uganda okutandika okumanyibwa n'okubeerawo yatandikibwawo mu 1963 bwe yatandika okuyitibwa Republic of Uganda. Nga abakoloni bamaze okusalaasala ensalo ne bagamba nti kakati eno ffe Abangereza kino ekitundu kyaffe katukiyite Uganda. Naye nga Uganda kiki? Uganda kuŋŋanyizo lya Bwakabaka obw'enjawulo ne buchiefdom. Kamba somese. Naye njagala omuntu aveeyo. Ntaddewo mutwe gwange guno. Ntaddewo akawumbi ka $. Aveeyo andage ekiwandiiko mu Uganda. Oba kiri Bungereza oba kiri Amerika. Nga kiriko bannannyini nsi ezo. Nannyini Buganda, nannyini Tooro, nannyini Bunyoro, nannyini Busoga, nannyini Lango region, nannyini West Nile region, nannyini Obwakabaka bonna obwo buli mu Uganda. Kuba Uganda is a collection of kingdoms. Nga bonna baasayininga. Nti ffe ng'abannannyini Bwakabaka buno twekuŋŋanyiza awamu era ku kiwandiiko kimu ne tusayininga nti Uganda ebeere ensi emu. Tekiriiyo. La. Be. Oya. Never. Hakuna. Ekyo ekiwandiiko tekiriiyo. Therefore, a country Uganda is existing illegally. Ensi gye bayita Uganda teriiwo mu mateeka. Kubanga bannannyini nsi eyo tebalina kiwandiiko kye baali bataddeko mukono. Kyokola nti ffe Abaganda abagezi twavayo ne tugamba tuddeyo wali we twasookera. Buganda yeekolere ku nsonga zaayo kuba tetulina we twasayininga nti twegatte. Tetulina we twasayininga nti Abanyoro bajje batuyambe batufugireko mu Buganda. Tetulina we twasayininga nti Abakyoli muve eggulu mujje mutufugireko mu Buganda. Tetulina. Kyovola ono omusajja oba Munyalwana nga bwe muyita oyo Tilibahurwa Yoweri Kaguta Museveni yave eri oba Burundi oba Rwanda najja atusitameko atupamire n'okutupamira atufukire n'otufukira atujoge. Kyovola batujoga. Nezine embuzi ze zimuhozi. Abaganda tunyiigeko. Tutandikire ku baana abafa ab'omunju. Tugenda batunulira nnyo Baganda mmwe. Zino kamera zigenda kubabeerako nga Joyce Nabbosa Sebugwawo ali awo yeekoza anange buno obubaka buvudde mu central government ya Mwami Yoweri Museveni. Mukube n'ebigomesi mu byambule. Abafa Abaganda abaffe mubakube emiggo emiganda. Embooko ze bayita eŋŋanda. Kale bamba temusobola bakuba mbooko mubagobe. Genda va wano. Mutabukeeko mubadde ki? Omu bw'atabukanga n'abalala mwegattako nga mugoba embwa. Tunaddawo kwewombeeka buli kaseera. Tukoma obuntu bulamu. Eno tuli mu kulya Katonga jjula. Abasajja batubyeko amataka batufudde ekitagasa ekikyoncho n'ava eriyo n'obalwanda obawuwa n'agoba abantu erusanja. Katikiro n'osirika n'otula mu konvoyo n'oddeerweza ne weebaka ne bakuleetera chips chicken n'olya. Kabaka tavuddeyo. Kabaka yalina okuvaayo ku ebyo ebintu. Mubadde ki? Sali n'alya ettaka lyonna ennyanja yonna bagiyiyeemu ettaka. Ennyanja eyo bya buwangwa bya Buganda babiyiyeemu ettaka bakozeeko ebintu ebikolobera ebikyamu. Tusirise.
twefudde ba minister Mengo tukume emirembe tunagikuuma paka ddi olane Isiraeli eri n'aba Palestine bali mu kulwana paka kati kuba kye baagala bakimanyi abaganda obuntu bulamu bugenda tutuuse wabi nze ndabula ne sekulabula moviti wagula ettaka ewaffe emakindi awo nze nkulayirira watekawo n'ekizimbe nze nkulayirira Museveni wavirako bwati togenda kusigalawo nze nkubulidde bw'oba oyagala ekizimbe kyo kijje okyetike ku mutwe okitwale wammwe Kabaale nze nkulayirira abo nabo n'abasajja abatukolako effujjo mubase kasiiso kakati ettaka balitutte effujjo mulikole nekigenda kubajjuutuka eri abaganda tetwetaaga jeddene okununula Buganda kwabantu abasinga batiitiizi ate era n'akabiriiti akakuuma ekibira nekiggwawo kabeeraka kamu wakiri olutabaalo ndirukulembera olununula Buganda mutujooze ekimala ebintu byonna bye mutujooze biri ku lisiti guddira otya kabaka n'omugaa tojja kgenda kulambula ssaza lye ery'Ebugerere nolowooza mbu tujja kwerabira ebyo bituve mu bwongo tulyaguma nawe era Museveni bw'avangako paakinganga ebibyo nodda ewammwe wasindika katikkiro wange ow'ekika ky'effumbe Jebbi Walusimbi injinia Jebbi Walusimbi ekyo siri kikwerabira ab'effumbe mwenna oyo musajja ffe tulina omwekolerako nemukwata kabaka ne mumuwa obutwa afe uyo Omutaka Luwomwa akuli ekika ky'endiga mwamukubya amasasi yabakoze eki mututuule tusirike tukuuma obuntu bulamu bwawapi nga empologoma ejja eri akakadde kamu ku kamu obukadde obwali obutaano wasigaddewo kamu enjala bwe naagirumanga n'akasigadde kakima tutandikire ku baffe bennyini abaganda tulageko ku busungu ku mulundi guno oyajja kwogera agambe nti oyo ayogera kubanga ali Canada mumanyi nze am a man of action munerabidde ebuweekula ku mukolo gwa Ssaabasajja nagamba oba bankuba essasi mu nkotoka balinkubi negwe Simeon Nsubuga tojja kgenda mu maaso ga kabaka nentabuka nenyingira ekkomera nimmalayo omwezi mulamba Kaweeri prison nafa siriiwo temwaddawo ne mukongereza ekyuma kya Yesu awahiro naye nga kenakola kaali katono munyiigeeko omwoyo gwa Buganda ogwo ogutafa gubabeere wano ogambe nze Ssewankambo nzize nabbosa Ssebugwawo tojja kwogerera wano goza bagenda kukola kyenyi ekiri awo ose muntu nina olaga obusungu bwo oyina ensonga lwaki Ssebugwawo talina kwogerera awo newe mudaddaawo ne mwetiirira kati amaanyi gabayamba ki ge muyina oba amagezi Katonda ge yabawa gabayamba ki muveemu obutiitiizi muveemu akatengo abasajja batulwanyisiza paka lasti ne tuleeta n'omuntu waffe ensi yonna n'emwagala Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamulwanyisa paka lasti ne musirika mwe nnyini n'emmengo ne mutavaayo ku defendinga Kyagulanyi Ssentamu mutuyambye eki ne ku BBS olusi byajja oba byajja ku CBS olw'olumu biba byamakwekansaano mafansonyi titunalabika tutya CBS nga tetuyise ku Kyagulanyi kale tumuyiteyoko olw'olumu n'ekintu ekyammwe ne golodyo wammwe zabo wammwe abalemye okupreserve abalemye okuza kati bwe mutawagira Kyagulanyi gwe mugenda okula Ssaabasajja gwagenda okuyita mugaye twagala federa mugaye sebo taata kyogambye kyekyo siddamu mulinda mu Kyoli mulinda mu Lugwala mulinda mu Soga mulinda mu Nyankole mulinda mu Tooro
yaliba wa federo mutegeera Kyagulanyi yennyini abalemye okuyimirizaawo CDS babakakabukasi makwekansano ne mumukyazaayo koolwa olumu ku bunkenke bonna Kyagulanyi sentamu eyeddira embogo Katonda mubawadde nga zaabu n'agamba Buganda owamwe wuuyo n'amufuula international n'amufuula ne national Abanyankole ne bamwagala, abalugwala ne bamwagala, abasoga ne bamwagala, abakyoli ne bamwagala, yonna mu Uganda gyagenze ne bamugamba gwe wekka. Naye Menga okusibye, Mengo ne mugamba Kyagulanyi beere eri jangu mpola. Mutuyambye kimwe ba minisita be Mengo okujjako okufuna emisaala ebiri ewa Museveni ne Mengo okujjako kwegabanya amataka agali mu Buganda. Bine bigambo byogera lwa busungu kuba jjajjaffe Luwomwa yattiddwa. Senga wange Nalumansi Gertrude yafumbirwa mu bandiga. So ninaye akakwate. Omwami oyo Bosa Luwomwa Tranza Engineer yali mukwano gwange yali ampadde ku mirimu yali ampadde ku sente nga mbulira enjiri. Nina obusungu nina obulumi. Yomu kubambuliriranga, yomu kubankumakumanga, ne mwase waki. Mwase waki. Twabakola ki? Museveni n'akabinjako. Olaba mugende Karamojja ne mutwala barracks ne mujja ku Bakaramojja emmundu. Zine zitaba na Uganda abali innocent abatalina na musango. Lwaki temusobola zimalawo? Ebyo mwatulimba limambu mu emmundu zonna mugenda kuziramba. Kamalirize ebigambo bya Ssaabasajja gwatusinze twakuumye bubi. Naffe Canada tuli mu kkungubaga. Muleme gamba nti tebinkwatako oba gondi afudde bigenda mu maaso ekiri mu nju ya gundi neewuwo kijja. Olaba batandise kikola ku bataka. N'ekyo tekyewuunyisa kuba olaba baali baagala kusaanyaawo kabaka. Kabaka waffe eyabayamba okujja mu buyinza. Kabaka akyagaanyo tuduumira. Museveni woli okimanyi nti oliwo lwakuba kabaka akyagaanyo tuduumira. Oba tokimanyi. Kabaka n'akera n'agamba nze mbikoye ekyo kakimala ne bw'atagaa nti mulwane. Naye akuumye obuntu bulamu akyagaanyo okutuduumira. Ne mwagala musaanyeewo. Muli bantu ba kika ki mu abatalowooza nti gavumenti yaffe ya NRM eyimiriddewo ku kabaka Mutebi. Mu Buganda wano mwe wali gavumenti yamu. Mwokyeza amasiro gaffe kabaka tatuduumidde. Muganye kabaka waffe ogende Bugerere tatuduumidde. Asirise. Mulese obuvubuka obutalina pulaani bumuvumye bwe mbusuza mu hoteri bwe mbukweka mu makomera. Kabaka tatuduumidde. Mulese bakikyokyo ne basaanyasaanyawo amataka gaffe muyise mu zino ziriyo estate Abanyarwanda n'Abanyankole baguze mu Rio estate ettaka lyaffe balimazeewo. Kabaka tatuduumidde ne mulowooza tategeera tabiraba. Ffe tukuŋŋaanya obusungu tetwagala kujemera kabaka naye bwe kiriyitirira tugenda ga Ssaabasajja tusonyiwe katwerwaneko. Gwolooza kintwalira bbanga ky'okulinnya ennyonyi okuva wano paka wali Uganda. You guys don't joke. Mutubaleemu amagezi. Tiribahurwa family Kataha Diana Patience Muhozi mugenda kufuuka ekyenyinyalwa. Ensi eno egenda kubaboola obwana n'obuzzukulu ne generation ya Museveni yonna tugenda kubalabanga ng'ebikolimu. Olinga mu kifo ky'okuvuma biri eby'omutooyo akuvuma Museveni akuvuma Muhozi. Baganda bange tuve mu kwebaka eno Katonga ajjula.
mulekera okwaniza ab'ebitiibwa. Omanyi Museveni yabasoma, yasoma mayindi ya munagano baagala nnyo ebitiibwa. Ekitiibwa, Katikkiro, ekitiibwa, minisita w'Emmengo, ne mukuba engalo. Batuyambye eki? Kabaka okusirika mulooza tategeera. N'omulaba kati nga yeegendera yekka nebaga Yesu abasajja akkiriza n'alabikako ekiyindi ku mwalo alambule ku bantu be. Yesu abasajja alabiseeko mu lubiri nga bazimba enkuuka nga ne Katikkiro tategedde. Kubanga oluusi kabaka gy'anaagenda Katikkiro yalangirira naye oba naye yamulabamu ebituli situmanyi, nze simanyi, njogera byange bye bigambo byange. Naye buli kabaka buli wabadde agenda nga Katikkiro yalangirira. Ssaabasajja kabaka yasiimye agenda kulabikako ebuyikwe. Ab'ebuyikwe ne mwetegeka. Naye kati kabaka agwa bugwi. Kabaka waffe agwa bugwi. Oba yabakubamu ebituli oba nabo abalaba bali ku byabwe situmanyi. Bukenya Moses n'asoboga tulwanirira Obuganda tuve mu kwebaka. Bakali Esubula, Bakiyingi, Banabbosa, ab'endiga mwenna abali kuno. Mbasaba temugeza ne mukkiriza Nabbosa Ssebugwawo. Ebitiibwa bye ebyo Central Government ebina kye bituyamba kye bitugattako. Abo be balidde mu Buganda olukwe. Nkyogera lwatu wano. Beeyambaza amagomesi ne babalowooze senti balungi nnyo. Gw'ova otya okukolera Ssaabasajja n'ogenda okolera omulabe we. Nze mba nkukubamu ebituli. Mba nkulaba ng'eyali mbega mu gavumenti y'Emmengo. Ate era okyaliyo kubanga omanye ebyama bya Kabaka bingi. Abaganda tuzuukuke. Tusobola kuva kukolera Ssaabasajja aye n'ogaa kati ngenda kukolera Museveni. Museveni ajja kutandika kuwa busente akugamba mbuulira wano Kabaka yabikolanga atya. Munnange nno Museveni kankunyumize bosi wange engeri gyakuwadde emmotoka ne ssente ng'otandika okwasa ebyama bya Buganda. Ova otya okukolera Emmengo gye si muyingo. Joyce Nabugwawo Sebugwawo simanyi bikini bya Naleeyo saagala kumanya Kasasiro. Nakiwala Kiyingi. Robert Sebunya simanyi senior advisor to President Museveni on Buganda Affairs. Abo be batunze Buganda okugimalawo. Bw'owummulako ng'owummudde mu gavumenti y'Emmengo tobeerawo. Abawummula tebaliiwo. Waliwo omukyala gwe nali manye yali omuwanika oba Nagawa. Yali muwanika. Yawummula naye omuwuli ali mu gavumenti ya Museveni. Mugende eyo Museveni n'abawunika n'agala banno zino embizzi zizze. N'azikwasa obuvuukavuuka obutalina pulani ne batandika obba interrogatinga. Buganda wano yakola etya? Kakati ebyobuwangwa biri ludda wa? Amanyi ga Buganda ne bitandika okwetottola ebyo Binabbosa Ssebugwawo. Gw'ova otya okukolera Ssaabasajja n'okomekereza ng'okolera Museveni. And you think Baganda will ever trust you? Mugenda biraba nga bijja bisunda ebigomasi n'ebikanzu nga bizze kuziika. Naye Abaganda bwe mutakola ku bantu abo mugenda kuba mutukoze bubi nnyo. Nze ekyuma kya Yesu Buganda ntege mbakuubaayo ekyandintutte okuziika Luwomwa. Sandize kuziika Luwomwa kyokka naye ng'ekyandibadde ensonga enkulu wendabira Ssebugwawo Nabbosa. Wendabira Jesse Muyingo. Wendabira Nakiwala Kiyingi. Wendabira Sempijja bamulanga kyoyo minisita w'e Masaka. Abo mbadde nja kufaako n'omu. Okuzaalibwa kumu, okukula kumu, n'okufa kumu. Temutunyumiza oyo Kasasiro. Nze ye mission eyandindeese. Nandize ne neewombeka bulungi naye nga nninda, nina feesi gye nninda. Mulambo tetugulinnya mu waakiri. Ffenna ne tugwa mu ntaana.
mukigera kisembedde ku ntaana kigenda kusuulayo obumuli nga mukisindika nga kigwayo wakiri nga bakijjayo nga bakusiba fa abakulwanira weetuli awo sente empeereza nzawo sente empeereza tiriyo kitagwa obusibe buggwa niyo oba ofuuse hiro bagamba oli yasindika kisebuggwawo ne kigwayo mu ntaana aliwa yoyino awo be balwanira Obuganda ne tuve mu kweyogeza ayisaja oli kwa wendigwa ali kukaja amasiga ndi mukali embaze ndigikwata engigayagaya temwogera bintu bye mutamanyi bye mutasobola kutuukiriza sindika ekyo jesi muyingo nga kize mukisindike mu ntaana kigweyo n'omulambo wakiri okuzika ku kyankalane nenga waliwo ekikoleddwa abantu bano twabalaga tulina obusungu tebajja kutegeera nze bigambo byenjogera sibyogera bwogezi mbulumbu akuba eri abagaawo yalabye ali Canada temwanda bakyenakole ku matikira ga kabaka nga n'emmundu wezirizo n'aba military Salimu Sale waali Rukahana Rugonda yali prime minister by then nga waali ba minister ba government byonna nga bwebali abajasi bali mbitooka abala bali eri emmundu zonna nga bw'omanyi security bwebeerawo naye ebyobuwangwa byanninya omwoyo gwa Buganda okutafa gwanninya ne guŋŋaagwe Simeo tojja genda kukulamusa kabaka siriiwo mbuuzamu Abaganda abeetiira siriiwo teri yagenda kukutta togenda kuva mu bulamu bwansi muno okujjako nga Katonda asazeewo ate era n'ekirala obusibe buggwa ate era n'ekirala bw'okola ekintu ng'ekyo manya eri yabagenda okubeera emabegawo 100%. Nimulekerawo okugulumiza kyuma kya Yesu eyakwata Simeo Subuga ku mukolo gwa kabaka kukukka nze nange nkoyo okubeera hero katufuneyo bakyuma kya Yesu abalala katufuneyo bahira abalala munyigeeko bavubuka mmwe amaanyi ge mulina mu mikono gabayamba ki bale bagikuttemu naye nga mmaliriza nja kumaliriza bwendi mbadde mbasaba Abaganda mukole statement kuziika kwa Luwomwa abasajja bano mubalage nti muli bakoowu ate mutegeera nze ndi ready nze ne tiimu yange tuli ready okusponsoringa abantu bonna abakola ebintu ebigatta ku Buganda nze nga sinabeera munna Uganda nasooka ndi Muganda yensonga lwaki njogeza omutima ogwo n'obulumi obwo ndi Buganda yensonga lwaki mpitibwa Buganda Ntege eryo erinnya si lya Uganda wabula lya Buganda naye tulina okulaga abasajja bano nti tutegeera ate naffe tulina obusungu ate naffe tulina kye tusobola okukola aba bannabbosa Ssebuggwawo temubakkiriza temubaweeza bakitegeere nti ensi eno nnyiivu nze okufa kwa jjajjaffe nkuteeka ku bantu ng'abo sijja kwogera bingi gwatusinze nnyo ayisa abasajja twakuumye bubi Omukama Katonda awo muze jjajjaffe Luwomwa omukulu ow'ekika kya Kasolya Kyendiga emirembe amummuze emirembe amusaasire byonna ebyamusobako atulage n'abalabe baffe abali mu Buganda abatuliira muli ate nga bayita mu bannaffe bennyini abalemeddwa okukola ebituzimba naye nga baagala ebitiibwa n'emisala ne ssente Omukama Katonda abalaba abo batulage abakolagana ne Museveni okwagala okusanyawo kabaka ne bamuwa obutwa be bantu be bamwe kye bakola ne ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa mu gavumenti y'Obote ne bawa Ssekabaka Muteesa obutwa e Bungereza Mukama Katonda tulaga abantu abo twongere okubanyiigira
tuongere obbekolerako surgical operation tubejjemu bino ebintu tunabikola paka ddi Mukama tulongose ennyumba yaffe ya Buganda ne Uganda eterera omulundi gumu ebyo nambisabye Mukama Katonda nkusaba okuume Ssaabasajja Mukama Katonda gwe wootali tetulina maanyi tetulina buyinza tetulina buvumu ne tukusaba otuwa obuvumu bwo byonna bye tukola tubikolere mu buyinza bwo ne mu maanyi go n'abo bavudde mu nsi Katonda obasiime ku lw'obuvumu bwabwe ne kulwanira ekyabo wano Abayisirayiri n'Abapalesitini basiba balwanira ettaka lyabwe nefe aba Buganda tulemeddwa buli we bagoba Baganda baffe bannakafeero bannakintu Serukenya ne bagoba ku mataka bakama baffe abali Emmengo basirika busirisi ne batula mu zikonvoyi zaabwe ne badda mu zigorofa zaabwe ne beebaka ne badda ku zi BBS ne CBS ne batandika okutugamba mulekerawo effujjo mu abavubuka mu kuuma obuntu bulamu ninge no batufuula emmombozi Katonda wakola nsobyo tutonda nga tuli Baganda Katonda wakola nsobyo tuwa kabaka nga ye mukulembeze waffe Katonda wakola nsobyo tutonda nga tuli Baganda Katonda nange kyembuuza bw'oba wakola nsobi abantu abo bagende mu maaso naye oba tewakola nsobi naffe tulwanirira ekyaffe ng'Abaganda walaba Museveni bw'atuvoola n'agamba ekyo kigambo Wankaaki kyava eri mu Arua agezaako kufutyanga n'okuvunza Obuganda walaba Katonda waffe Museveni bw'agamba disi Mutebi ono Mutebi amuyisaamu olugaayu obalaba Mukama Katonda olaba kati we baddira obuvubuka buno obuto ne babuleeta musimanye Lubaale yanninye nze Mutebi nze kabaka wa Buganda kati oyo Mutebi nsobola omutta ne bawemula kabaka waffe ebiriyo n'ebitaliiyo ne batuuka ate mu kkooti ate Lubaale n'abavaako mbu emizimu gy'abavuddeko ne boogera obulungi Mukama ebintu ebyo byonna naffe tulina amagezi tubiraba tuwe obuvumu tulwanyisa abalabe baffe Mukama mu Buganda mulimu okubeera nga temulimu tuli mu Buganda naye ngeri eriawo erimu baalunafu lugojamye buli ayogerako mbuolabye Katikkiro mukamwa olwawo oyisizaamu Ssaabasajja Kabaka amaaso abantu abo batagala kukola ku balabe baffe be bayisa mu Ssaabasajja Kabaka amaaso Mukama otwongere otugatta awamu otuggyemu enkwezenge ziyudde Isikalyoti ozituggyemu tuzisosole zidde wali wabbali tusobole okuzimba Obuganda bugende mu maaso kyekimu ku Busoga kyekimu ku Bugabe bwa Nkole kyekimu ku Bukama bwa Bunyoro kyekimu ku Bukama bwa Ttoro kyekimu ku Emorimori kyekimu ku Rotchan Mukama tuzimbe eggwanga lyaffe tuve mu zino endooliito lwaki nze Buganda ntege kyuma kya Yesu eyeddira effumbe ngenda n'enjiikiriza abakyoli olw'okuba nina emmundu nina obuyinza lwaki nze Buganda Katonda lwaki oganya nze Buganda ntege ogenda mu Bugabe bwa Nkole nembabbako ente zaabwe olw'okuba nze pulezidenti wa Uganda Mukama ne pulezidenti wange gwempagira Kyagulanyi Ssentamu bw'omukwasanga obuyinza tagendanga mu Banyankole n'Abajooga tagendanga eggulu n'Abajooga nti nze pulezidenti mbagambye lino ettaka mulimpi Mukama Katonda yamba Kyagulanyi Ssentamu bw'omuwanga obukulembeze tagendanga mu Basoga n'abagamba nze pulezidenti wa Uganda mumpe Nairo yonna yange tagendanga n'Abajooga Mukama twesiŋŋanemu ekitiibwa twewe ebitiibwa tukolera ti coexistence wabeerewo okukwatagana ng'Abasoga beekolera ku byabwe Abaganda beekolera ku byabwe Abanyoro beekolera ku byabwe okusinga okuddira okutuwa ono omufuzi addidde ba DPC bonna addidde ba OCCID bonna addidde abakulu b'amagye bonna bava mu regioni y'emu naffe tuli bantu tunyiiga Katonda wulira okukaaba kwaffe era ennaku yaffe gye tulimu teri asosola Abanyankole teri asosola Abanyarwanda teri asosola Abasoga teri asosola Abakyoli naye waliwo obutali bwenkanya Katonda obutali bwenkanya oba otunuulira otuggyeko ekikwezenge kya Museveni tiri bahurwa ne famire ye batuviire ebyo nambisabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina amiina Katonda waffe kuuma Ssaabasajja mwera